Sheikh Akiram Gugwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Olwalero tugenda kwogera kusoma n'okusomesa, okumanya n'okumanyisa. Si buli asomye nti asobola okusomesa abalala by'asomye, ate si buli amanyi nti asobola okumanyisa abalala by'amanyi. Bantu bangi bamanye emmotoka, naye si bantu bangi abamanyi okuyigiriza emmotoka. Kankuwa ekyokulabirako. Nnyinza okuba nasoma essomo ly'okubala era nga naliyitira waggulu, naye ate ekyo tekinfuula musomesa wa kubala mulungi. Nabwe kito Sheikh Akiram Gugwa nkuyise Sheikh lwa nsonga saagala kukussa madaala okusinziira ku ggwe ky'olowooza ky'oli. Obusiraamu olabika obumanyi, naye tomanyi kubusomesa. Olakinga communication skills. Embuulira ye ey'obusiraamu tesobola na kunyweza basiraamu bali mu busiraamu automatically. Kitegeeza eba tesobola kuyingiza muntu yenna mu busiraamu. Bantu bangi abamanyi, naye okumanya kw'oyagala okumanyisa abalala oyina okukugattako communication skills. Kubanga omusomesa omutuufu si oyo afokasinga ku byagenda okusomesa oba ku byamanyi byagenda okubagamba, wabula y'engeri gy'agenda okubibayingiza mu mitwe gyammwe era biyingire bibukalemu, engeri gy'agenda bifulumya mu kamwa ke abiteeke mu matu gammwe era bisobole okuyingira emitwe gyammwe. Omwana ono eddiini agimanyi, omwana ono eddiini yagisoma, naye teyasoma kugisomesa. Omwana ono tamanyi kuwuliziganya. Omwana ono alakinga communication skills. Yensonga lwaki buli lwagenda emimbali abuulira kusinziira ku feelings ze, era feelings ze ne bwe zinaaba zimutumye kuvumira mimbali agenda kukuvumirayo kubanga akozesa feelings ze, ate nga alakinga okumanya okuwuliziganya oba okumanya okusomesa ebyo bye yasoma. So singa gwali gutyo nga buli amanyi obusiraamu yafuukirawo omusomesa waabwo, tewaali baddeyo ate essomero lisomesa basomesa. Amaze okusoma nga yakwatirawo ennoni agenda asomesa abayizi naye bye yasoma. Naye weebuuze lwaki bateekawo koosi ey'obusomesa kyokka ng'ono gwe bagiteereddewo byagenda okusomesa byebyo ate naye byasomye, nti ekikulu kya byonna si kwe kunsomesa bino by'omanyi, ne yendeeta byabyo mu matu gange bisobole okumbukala mu bwongo ne mu mutima. Omwana oyo ky'atayina, omwana oyo ky'atamanyi, empuliziganya ye oba okwogera kwe kubeesinga nnyo ku kumanya kwe kubanga kwayinawo kokka, naye tekubeesinga ku skills z'ayina kukozesa okubuulira baali mu kubuulira. Kwe kusaba Akiram Gugwa okumanya kw'okwo okungi ow'ekitiibwa Allah kwe yakuwa kunoonyezeeko okumanya okukusaasaanya. Okumanya kw'okwo okungi ow'ekitiibwa Allah kwe yakuwa kunoonyezeeko okumanya ku butya bwe basaasaanya okumanya okwo kw'olina. Otherwise ojja kubeerangawo omala okwogera onnyuke ng'omuwuliriza kyajjeemu mpaawo, kubanga olakinga ekintu kye tuyita okuwuliziganya ng'ate omusomesa nga tannateeka byagenda kusomesa mu nkola, ayina kusooka kuteeka mu nkola engeri gy'agenda okubisaasaanya oba gy'agenda okubifulumyamu. Gwe lwakuba ofokasinga ku by'ogenda kufulumya, tofokasinga ku ngeri gy'ogenda kubifulumyamu na kubisaasaanyaamu.
First of almost, awo wennyini we wakoledde statement ebyobufuzi tebirina kuyingira nnyumba ya Allah ow'ekitiibwa kyokka ate naye wabadde okola byabufuzi. Era nsaba bakadde baffe mu ddiini abaana bano mubatunuulire nnyo, otherwise bagenda kuwuddiisa abasiraamu n'okubajjako rights zaabwe ez'okwenunula ng'ate be bamu ku ba victim. Kyali baddokke ebyobufuzi obutayingira mu mizikiti, ng'abasajja ba uniform tebayingira mu mizikiti n'engatto, ne bajjayo abasiraamu ne babakuba n'amasasi nga babasibye ku mpingu. Kyali baddokke ebyobufuzi obutayingira muzikiti. Singa ffe abasiraamu twayinayo akazinga akaffe gye tubeerera seefu ng'ekyalo ne bwe kiba kitabangusa amataba, ffe tegasobola tutwala. Naye omukristu gy'abigula gye mbigula, gy'asomesa gye nsomesereza. Tewaliyo ddooti eraga nti kino ekikumi ky'abasiraamu kyo kinaaba kizito, kino ky'abakristu kyo kye kigenda okuwewuka. Ffe abasiraamu tubyesonyiwe. Mu bufunze ebitunyiga mu ggwanga lino bitunyigira wamu kubanga ffenna twasibagirwa wamu. Naye ate bba abasiraamu b'obigobamu bibanyigiriza nnyo, kubanga ate omusiraamu ng'akyakaaba amakaya n'omukristu ate yeebasa omumunona. Yangu oli muyeekero osomesa ote abaana obusiraamu ne bamukuba amasasi. Bannabyabufuzi, munnabyabufuzi n'anona aw'ekitiibwa Kamoga Amiru Dawula n'amugamba nti osomesa abaana obusiraamu oli muyeekera. Munnabyabufuzi n'akuba Kirevu amasasi ku mpingu. Kadiru Muwaya, Sheiba Higa, Kigundu, Hasani Kiria, enkya najja n'agamba akati abatabuliki baaterera baafuuka abantu balungi. Mu bufunze yeefudde ow'ekitiibwa Allah nti ababi yabajjeewo, kaakati mmwe ngenda nabbafunira we musalya. Munnabyabufuzi nze omulala nenzija mu muziki naye nga bannange mu 2026 akalulu ku kawe Kyagulanyi, kubanga naffe abasiraamu tulina omugabo ku nsi eno, naye omugabo gwaffe miggo. Omugabo gwaffe kutulemaza, emigabo gyaffe masasi, omugabo gwaffe kututulugunya, omugabo gwaffe kabuli. Omwana najja ate maama omumanyi n'ayogera mu lulimi olukambwe ennyo era oluweebuula. That's why nakugambye alakinga communication skills, kubanga n'emimbali asobola owemulirayo singa obwongo bwe buba kye bumuweereza. Toleetanga nagisiyo, here shitaani eno yagenze. Sitaani ogimanyi gwe. Singa twogera ku sitaani waliwo asinga taatawo guugwa siniya okuba sitaani. Kitaawe w'oyo omwana ejja nayo w'ekitiibwa Allah gye tuli mu kulafuubanira mu swawumu muno. Ennaku 3 ne tuzisiiba nga waliwo n'abasiiba enjeru bajjoowe Katongole, abasiiba enjeru mu nnaku eza bulijjo nga tetulina mu Ramadhan. Ne tusaala swala 5 ne zisunna, ne tusaddaaka, ne tugenda ku Kaaba, ne tukola emirimu emirungi tunoonya jjana ya Allah. Oli n'agiwabulira mu Mani Medi. Ejjana ya Allah efaanana Mani Medi. Olwo teyali shitaani eyagenze mu muzikiti n'ajjukiza abasiraamu omugabo gwabwe ku ggwanga lino, era n'abagamba tulonde omukulembeze naffe anaatulabawo. Oye shitaani gwe yakyogedde gwe aba shitaani, then gwe yayisa eri shitaani gwabeera sitaani, kubanga owandudde Allah obigambo mu kamwa. Allah yatuwa ebiyungo ng'atutonda ng'abasiraamu, n'atuwa emimwa n'atuwa amaaso. Y'ensonga lwaki ekikyamu kitunuulire nnyo n'enkaliriza. Bwe kigaana okukyuka kyogereko, bwe kigaana okukyuka kikwateko. Kikyamu kyekisinga kino ekiri mu kukolebwa ku basiraamu nga bannabyabufuzi b'otugaana okwetabamu, era n'ebyobufuzi by'otugobya mu mizikiti nga bimenya n'emizikiti. Nga munnabyabufuzi asinzidde eri n'asindika aba uniform nga bambadde n'engatto nezima jegere, mugende mukuuma bagenda okumenya omuzikiti gw'ekitiibwa Allah. Ate otugaana okwetaba mu byobufuzi ani agenda obbirwanirira? B'obusiraamu olowooza ani agenda obbolwanirira bw'ataba ggobanze?
Allah we yali atonda ensi eno yatuteramu ne green oyo nga ddagala kyokka nga ate alina amaanyi agalagira yeekaawone naawona naye yatuwa omulimu ku duniya kuno mbawadde ebiyungo ebimu munsabe nga mubikolako yensonga lwaki naawe tosiiba mu muzikiti okusaba ow'ekitiibwa Allah ekyokulya era ofuluma n'ogenda n'okola oluvannyuma lw'okusaala okinoonye ng'omulazi obwetaavu bw'okukinoonya weewaawo ye mugagga era ye mugabirizi sitowaye tekaliza naye akiwadde ali mu bwetaavu essaawa eno ffe abasiraamu mutugamba nti Allah yalonda abakulembeze mubaleke babatte babawambe oba bababuzaawo eseera kijja kutuuka Allah abajjewo singa gwali gutyo singa twebikka bulangiti netusomeddwa nituteekako akabaani wekitiibwa Allah agenda kuleeta ekyokulya naye yatugamba muzuukuke mukene mukinoonya betubanga ekyokulya tulina okukinoonya ate bo obukulembeze obulungi ani agenda obutunoonyeza era ogoba oti abasiraamu mu byobufuzi abalina national ID nga ne registrar general owa electoral commission mu kitabo kye mulimu amannya g'abasiraamu ate obagoba otya mu byobufuzi oba ebyobufuzi bikyamu ng'oyogereddeyo Kyagulanyi ng'awaaniddeyo Museveni ne mmotoka ye n'agiyita ejjana ya Allah ow'ekitiibwa ng'oyo yakkirizibwayo nga tebikkirizibwayo ku sayidi emu muvubuka muto singa nkukwasa ekitabo ompandiikireyo layini 3 ezinnyonnyola ebyobufuzi zokka ze njagala saagala yadde page number osobola okukinnyonnyola osobola okuzimpandiikira nga zidefining ebyobufuzi kyeki oba mmwe ekigambo politics mwakifuula nga laavu anti n'omufeera kugamba I love you kyannukuta nnya love I love you n'atakitegeeza n'atakimanyi makulu gaakyo bantu bangi abakozesa ekigambo love naye nga definition y'ekigambo love tebagimanyi era nabwe ekityo bantu bangi abakozesa ekigambo politics naye nga bw'omutuuzaawo akunnyonnyole politics eki tasobola kikunnyonnyola yatasobola kikumanyisa kuba takimanyi tamanyi nti ekizimbula mizikiti kitudde ku politics kitta basiraamu kitudde ku politics kugaana baana b'abasiraamu kusoma ddiini oba kugaana basajja abasiraamu nga Bamiru Dawula Sheikh Kamoga n'abalala okusomesa abaana obusiraamu kitudde ku politics okuttibwa kw'abasiraamu okuwambibwa kw'abasiraamu okusibwa kw'abasiraamu kutudde ku politics then attention nojja asiraamu temuleeta politics mu mizikiti taata waayi neemeka oba gwe assistant Allah olowooza oba gwe bokkuta oba otukkutidde bw'oyisibwa obulungi ffe tuba tuyisibwa bulungi naffe tusooke tuyiga okweteekako mu bigere era ebyo byonna bitambulira mu skills ez'obusomesa omwana bwe yafiirwanga musomesa yamugambanga deeka n'afuna n'amuwerekera ate twalinanga mu mmotoka z'amasomero ffe gundi ne gundi mutwale gundi ewaka taata waafudde understanding toyinza continuinga na kusomesako ng'omwana afiiriddwa taata we kakati ono afokasinga ku kimu kusomesa kubanga ye alyokke naye teyeetadde mu bigere ebyabo baasomesa ewammwe waliyo ebijja bimeka eby'abasiraamu abakubiddwa amasasi gwe ewammwe waliyo ebijja bimeka abattiddwa regimu eno gwe kati nsuubire era mmanje omukulu omutiibwa Stephen Kazinda Mugalu okunjogerera ku nsonga zange ezanyigirizibwa nga muzikiti muzigobye yani agenda otwogerera olwani agenda zitwogererako muzikiti bwe mma muzigobyewo era omuzikiti mamu kitwala nti gwa kusaalira mu kyokka kisukkaka omuzikiti buddukiro omuzikiti buddukiro oba ennyumba ya Katonda buddukiro era ne mu lutabaalo eyekwese mu muzikiti takubwa fa kuba n'abatufuula abatujju ne bajja ne bagisokoolangamu n'abasiraamu ab'ensa naye masinzizo mwe twekwekanga olunaku olwaleero ffe otugobyeyo nti weba bakuba emiggo mwekweke mu masabo then kinaakusanyusa ng'omusiraamu ayambadde entalabuusi nga byayogera ebyeddiini byayogera ebyobukulembeze abyogerera mu ssabo kye kinaakusanyusa
omusiraamu bwajja mu nnyumba y'owekitiibwa Allah abanga omwana azze waka okulombojjera maama obuyinike bw'ayitamu Kampala ku kibuga, okulombojjera taata obuyinike bw'ayitamu e Kampala ku kibuga, oba bamutundira nte muwa kibanja atandika olimira wano, naye by'otasobola kunnyonnyola bazadde bo binnyonnyola ani? So omusiraamu atasobola kulaga kyempitamu mu muzikiti nkinnyonnyolere mu ssabo, gyonsindise sheyi, gyontumye sheyi. Sheyi oluusi tulaajana nti naye lwaki mu kabineti tulimu abasiraamu tuzadde, abasiraamu tuweeredde tusomesezza, naye lwaki mu kabineti gwe walabanga ekyokutuwa ye Moses ali alinga ekinyonyi, ne watudde tasobola kutereerawo ng'ate bamutuuzizzaawo butuuza, alinga ali mu vibrator sanga kinyonyi. Sigambye nti muvumye, naye mulwadde akooye, sijja nagamba mulwadde akooye. Oyo atasobola na kunyweza katebe watudde nga yalina okunyweza abasiraamu munda mu kabineti n'okubawolerezanga, atasobola na kulaba kimuli mu maaso asobole okutazaama ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku nsonga z'abasiraamu, era zitakolinge nga gwe tulinayo nga representative waffe omunene Sekendo ba deputy prime minister. Asobola kakati olunaku olwaleero abasiraamu abeetaba mu byobufuzi bwogoba, ate ng'oyagala kabineti ya Museveni ebeeremuko ku basiraamu walima wa gy'otaasiga, I mean olyawa gy'otaasiga, oyagala kulya gy'otakoleredde. Then ate abasiraamu abamu batandise okusambula oluguudo olugenda okufuula abasiraamu ba minisita, olugenda okuweesa omusiraamu wa ssaaba minisita ng'owekitiibwa ani ono yali imaamu wa paalamenti mukadde waffe Sibaggala Latifu. Mubeere mu kabineti nga naddala abalimu mu butuufu ng'ensonga z'abasiraamu zibasula ku lufuba, kubanga abasiraamu abaddala Museveni abalondera mannya. Kasita awulira Moses ne bw'aba anywa omwenge ngezezza bugeza, ne bw'aba ali embizzi kasita awulira Muzaffalo oba Umaru, ne bw'aba si musiraamu ajjudde, ne bw'aba musiraamu musamize nti nadduli, oyo ajje abasiraamu tubasikireko wano, be babawa kakati mmwe eva mwagala kubawa temusobola kwetoololerako. Nammwe musobola okwewa, musobola okwetoolera, ne temulina kye mugenda kwewa kye mutalimidde, temulina kye mugenda kwewa abasiraamu kye mutakoleredde. Ebyobufuzi bitegeeza ffenna bannansi, ebyobufuzi bitegeeza eddagala, bitegeeza enguudo, bitegeeza abaana baffe ne bamala okusoma ne bafuna emirimu. Abaana b'abasiraamu tulinga abataaweerera bakola bwa kadaama. Oyo ali ku bwakadaama wa mukisa, omulala ali mu kkomera, omulala baamulemaza, omulala baamwonoona amaka. Mugabo gwammwe mu gavumenti eno oba mu Uganda ne gubeera gwa kusala nte, era obasanga batuddemu ekyo ne beewaana nti ne ku Easter ffe tusala fe abasiraamu, ne ku lumbe lw'omukristu ffe tusala fe abasiraamu, era obasanga batudde n'emitwe gyabwe gye bafunye nga bba abakyagi nga beewaana. Gwe mugabo gwabwe mitwe gya nte namaliba. Mugabo gwaffe ng'abasiraamu ku ggwanga lino gusukkawo. Njagala okwebaza omuvubuka ali muzungu, weebale nnyo enjiri eyo gye watutte mu nnyumba y'owekitiibwa Allah, kubanga wabadde oadressinga balonzi. Yes, abo bonna bye yabadde ayogera mbalina national ID, era buli omu alina akalulu ke, ate abasinga bwe bava mu mizikiti babeera mu dduka abasangewa kyenkunenyamu. Olala bw'obanga ogenda mu nnyumba ya Allah nga tokimanyi ojja kusituka oyogere, yambalira ddala ng'omusiraamu ojjiye ekitiibwa kyekyo ky'ogenda okwogera. Kyenkusaba tuddangamu okwambala obwo t-shirt ne chaini zo ng'ogenda mu muzikiti. Kyenkusaba kyokka genda ng'onywedde ng'omusiraamu, omanyi ensiba mbi eyinza oddibya mutere. Genda nga wepackagingze bulungi, toyina nsobi yonna gye wakoze. Bw'oba oyina ensobi yonna gye wakoze atubikkulire nga y'omuyivu. Kibonerezo kyawo ky'olina okufuna mu busiraamu, atulamuza shaliyalo atubuulire. Njagala sheyi akira mugugwa nkuyita sheyi lwa nsonga kye weeyita, ate saagala kukkakkanya. Njagala otubuulire kakati ono nga ali muzungu, Qur'ani emulagira mmubonereza naki?
anti yazizza omusango buli musango ozza gubaako penalty mu busiraamu omwenzi tumanye ekyo mumukolera alingiza tumanye ekyo mumukolera omubbi tumanye ekyo mumukolera ati bamanye ekyo mumukolera Qur'ani yaleka esaza emisango kakati ogoona agenze najjukiza abantu mu masigidi obukulembeze obukyamu tera beetaaga ekisinga obusiraamu bumujajinga mumukuba penalty ki kibonerezo ki mwogeza feelings olwokuba muli bawagizi ba NRM bwe mukkuta ne mulowooza n'abalala bakkuse olwokuba mwakulya mu bikomera temulowoozaayo ku baana baffe abakulidde ku nguudo bakulire ku nguudo abeewaggula bwewagguzi ku bakadde baabwe balema okubakuza mpisa zaabwe mbi oba bazadde baagaana okugunjula abaana naye abaana abo basooka kuba bakitaabwe masasi abaana b'ekkaramojja bamaama baabwe baabaleeta kakati mmere bagabana na binyonyi obukunkumuse bwe balya oyo guŋŋamba ntalina kuyayaanira bukulembeze bulungi olw'okuba gw'osula mu kalina olw'okuba gwe kitaawo ambasada mu gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ojje ogaana omuntu okwogera ku byobufuzi just lwakuba ayogedde ku Kyagulanyi abyogerako ku saidi ya Museveni bo nga tobatakolinga tobakinya lwaki abyogereddeko ku saidi ya Kyagulanyi b'okinya self-importance n'otunuulira omwana omuto sebo naye nayagala abeere ow'omugaso mbw ayogedde nnyo ate yasoma obusiraamu sokoddeyo osoma okubusomesa nga tonnasoma kubusoma obumanyi sijja kugaana obumanyi ne tonnasoma kubusomesa yensonga lwaki obutamattamiramu buli lwogezaako communicatinga kubanga ekyo ky'omanyi tewafuna skills zikifulumya toyinza era kufulumya ekyo ky'omanyi kubanga tomanyi naye bakifulumya siri mumanyi mu ddiini naye ate waakiri mmanyi okuwuliziganya era yensonga lwaki nkugambye sirina bukakafu kumanyakwo kuba nange siri mumanyi mu busiraamu naye waakiri funa okumanya kw'okuwuliziganya kavubuka ggwe olekeraawo okumanyiranga abantu funa okumanyisibwa kw'okumanya at least funa okumanya kw'okumanyisa Qur'an oba wekitiibwa Allah n'ayogera ng'ayitira mu Qur'an n'ayogera ku ndwadde zino eza COVID-19 zemulaba enkambwe kati ezibaluma yasookerako dda wadde mu mwazita COVID-19 yali yazimanya nti ziribaawo obulyake obukenuzi obubbi n'ebirala noŋŋamba nti ye politics yamusibira ebweru obukulembeze obw'abantu be yabusibira ebweru nga ne tuli mu umma era tukulemberwa bukulemberwa nga tutambulira mu kibinja ky'omutume Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyatukulembera obulungi kyokka nga ate n'obukulembeze bwe walimu okusoomoozebwa eri obusiraamu era waliwo okulwana ng'okulaba ng'otoola salaamu nga tewali agikugira okulaba ng'osinza nga teri akukugira okulaba ng'osobola okwambala entalabuusi n'otoolera musiraamu munno salaamu n'agiddamu nga teyeekese naawe agimutooledde nga teweekese olowooza nti obusiraamu bwayandaalirawo kakeeka baabuli bulungi abaali batabwagala bubeerewo baabuli bulungi kakati ate gonnemesa ebintu by'obukulembeze n'ebintu by'okwerwanako n'ebintu by'okwejja mu bunnya olw'okuba ggwe olina ky'owagira obusiraamu weekwekamu bwekweke okuyisaawo gwe by'oyisaawo nkale ono ayinza okuba akozesezza obusiraamu okuzannya ebyobufuzi naye kasita musiraamu gw'ate obusiraamu kitala ekitta abalabe naddala abasanyawo obusiraamu ddagala eriwonya obusiraamu kooti gye tuloopa ensazi y'omusango ate nga towaddeeyo mpaabi ate ng'egenda salira mazima n'obwenkanya gyongobye ebyobufuzi nze atutte eweewo ekitiibwa Allah ensonga zange muloopera kati kansooka embuza ekibuuzo nzikirizibwa okusoma eddowa mu kaamanga egoba gavumenti nzikirizibwa okwemulugunyiza Allah ku bukulembeze obwo bimukaama nzikirizibwa sikkirizibwa nga mmaze okusaala nzikirizibwa okulaajanira Allah ku lw'obukulembeze obulungi kati kitegeeza buli kyenkolera mu kyama nsobola okukikola mu lujjudde
edduwa gy'osomye mu kyama osobola okugisoma mu lujjudde ate bw'ondaga nti siina kuwaaba wa Allah siina kulaga Allah binnuma kati onsindise waani wa opposite ye kyemba ndopa kyo kye kinaakusanyusa abasiraamu bakutte embutu bambadde obukoofiira bayita simanya jjajja muwanga jjajja ddungu oba abasiraamu abali prominent ne bana bate bambadde makanzu na bukoofiira naye ng'obamanyi bali prominent bayita jjajja muwanga jjajja ddungu jjo tugobere mu 7 jo kyo kye kinaakusanyusa kubanga wa Allah obagobyeyo temuddamu kuleetayo mpaabi basheeya abakugu basheeya abakulu bana abaana basheeyi ba TikTok ekintu bakyonoonye kyovula bannalaba n'omu ng'azingira omulambo ku TikTok live kati abamu bafa kubeera bamanya bafa kubeera baserebu bafa kubeera batutumu kyovolaba bwe baba bawuliziganya n'abantu tebafaayo ku kyekituufu ekyokuwuliziganya nabo bafa ku kimu kina trendinga bw'atolowooza lwaki bataapingako mu bamanya they just need trending kyebaagala abaana bano muveeyo mubakugira amangu era n'abasiraamu mubajjukize tewaliyo koti gy'oyinza kuwaaba esinga ya waakitiibwa Allah omwana azza aloopye siraamu amaze okusaala ayimiriddeko aloopa ow'ekitiibwa Allah n'okujjukiza abasiraamu banne nti banne kusaawa envannyuma naffe twerowoozeeko ng'abasiraamu tukooye okulimanga ne batukasukira amagumba oba ekirabo kye batuwa mu kulima ne tubanga abaddu nti omuddu waava okulima sooka omukuba emboko 10 omwebaza okulima bano batutta bussi batukuba bukubi batutulugunya naye ate otuganya okuloopera ow'ekitiibwa Allah olw'okubanga olina interest zo kitaawo bwe yafuuka politician taito y'obwa sheeyi yagizza takyayimirira mimbali kubuulirira gwe mwana gwe ndi musiraamu lwakuba ndi musiraamu ate ng'oli mwana muto tutachamusa wewe tujeko olugezigezi n'akamanyiiro tuwasomera ffe kusoma ko tekuyambye community wasoma kumanya tewasomera kumanyisa ffe kubanga tomanyi na ngeri gy'omanyisa ffe sooka oddeyo osoma okutumanyisa oddenga obuwulira obusiraamu ng'obuwulira busiraamu nga tolina bye weekweseemu oba by'okukusiriza mu ddiba ly'okubuwulira obusiraamu tuteeka akamanyiiro jjajja wange Nankunda Muwanga baamutta yali musajja musiraamu bamuziika eyo Butambala ku nsalo ya Butambala ne Mawokota baganda baffe bakitaffe babasse Busiraamu tebungamba nga konti we bakuba osirikanga actually awubeera ssekibodde Busiraamu bwampa amaanyi bwampa ebbeetu eryerwanako naddala nga siri mu kubonerezebwa nga ndi mu kukubisibwa ettinyi ono politics gwogana mu muzikiti ate ffe abannuupu tuli yaddeko ku mmwe abasiraamu ku basiraamu in general kubanga nze nina ambuleera mwe nneekwekako we bankwata nga ambuleera ejja nti oyo waffe politician mwe babakwata temulina ambuleera eriri ge bakweka kyova olaba babatta babatulugunya kuba bakimanyi tebagenda kubeera questionable wantu wonna kakati ffe abamu tukozesa gino emizindalo gye tuyina eno mu by'obufuzi tulwanirire n'eka eddiini zaffe ate mmwe mutulemesa mwani agenda okubalwanirira mwani agenda okubayamba era golowooza nti muli seefu nnyo waliwo essasa eryajja liwandiikiddwako nti lya itongwa erisobola okuba itongwa naye lisobola okukubira ate mbabuulira wendifiira sirifiirawo nze ndi mpologoma omanyi ki oba ggwe akamyaka agenda ofiira empologoma weefiiridde omanyi ki oba ggwe kamyu agenda ofiira empologoma weefiiridde singa ebyobufuzi bibadde tebikkirizibwa mu muzikiti ng'okisomesa ddala n'ensonga n'ogiwa lwaki tebikkirizibwa mu muzikiti
n'ebyobufuzi tebikkirizwa mu muzikiti wakuba baleeseyo Kyagulanyi ate mmwe aba Museveni taata ambasada taata ambasada mu bufunze omulamuzi ate gwe nnakwatidde omwana atudde mu musango gwange ogw'okukwata omwana ate ye maama w'omwana gwe nnakwata mutabani wa Gugu akola mu gavumenti ate yali mu kutugobya ebyobufuzi muzikiti wewe funga mdomo yako nyamaza tutachamusa wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wenjogedde obubi nsabye obutanyizibwa awulira nti mpabye tonsonyiwa nja kwetondera ow'ekitiibwa Allah.